Atenderezebwa gulumisibwe okitafe Katonda ne mama namugereka abawango obwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbalu omusomo ogw'akadde kano nsaba tukole ekikoowe eky'ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo ekikula kye ekyeddala kitudde mu ggulu mu ngeri eno omwagalwa tewajja wano kukolerera ggulu eyo bwe baakulimba nedda wajja wano kukolerera kuleeta ggulu ku nsi kubanga bazadde baffe bawanga bituukiridde mu ngeri eno abaakugamba nti weegaana obulongo baali bakuyagala kusuula mu katiba ak'okubeera nga bakwonoona oleme kubeera nga otegeera ani afuga obulamu bwo omulongo ye Katonda wo era ya gwe wajja okusobola okubeera nga ojjukira osobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi weewaawo nafunye ekibuuzo okuva eri muganda waffe Katonda omu ku nsonga nti lwaki ebikolwa ebyenjawulo bijja oba biri mu nsi lwaki Katonda akkiriza ebikolwa ebyo okubeerawo era abaffe buno bululume era baddembe okubeera nga bakola bye bakola nti abo bye bakolako byandibanga byali bululume mu byo mu kubeera nga ebikolwa ebyo ebyekko bikolebwa mu nsi abaagalwa ekibuuzo kino tekigenda kubeera kyangu kubeera nga nkikunnyonnyola naye ddiŋŋana omusomo guno ojja kubeera nga otegeera kiki kyengezaako okubeera nga njogera abangi abazze batambula nange oba ne channel eyazuula obwa Katonda bwo mumanyi nti nzize nsomesa ku bintu bino era abangi bamanyi lwaki ebikolwa bino bigenda mu maaso mu nsi naye ekisooka mu byonna oyina okwebuuza Katonda y'ani Katonda wa wano y'ani Katonda wa wano ye mulongo omulongo y'ani ye magobwe oba okitegeera so magobwe okubeera nga ye mulongo omukulu atudde wano y'atudde mu kitangaala y'atudde ne mu kizikiza y'ensonga lwaki nabagamba ekirooto oba obubaka obwaweebwa muganda waffe Roni oba kati gwe bayita Pastor Roni obw'omusoto ogwali gutambula nga gucrossing era nga munene era n'agamba nti gutudde mu bantu bonna abali mu gavumenti oyo Katonda naye abeera atondera mu kizikiza atudde mu buli kinnoomu kuffe buli kitonde kyonna kye mulaba kituddemu omusota kubanga ye Katonda wa wano kati oyina omusota omweru oyina omusota ogwa black omuddugavu buli kitonde kyonna ky'olaba wano kituddemu omusota ogwo y'ensonga lwaki ku kabonero aka UN aka ndowooza kujjanjaba era balaga omusota ndowooza mujjukira bennasomesa abaaliwo ku musomo ogwa omuti nga bataddeko omusota mu Bible kabonero ka kuwonyezebwa
naye ate era kasobola okubeera akabonero ak'obulabe. Jjukira ensi etambulira mu bulongo. So tewaliwo akeera ku makya ng'omwoyo n'aprogramminga olugendo nga agenda kukola bibi, tekiriyo. Naye akakunizo kajja w'otuuka wano n'ozaalibwa weerabira nti oli mwoyo. Mu kubeera nga weerabidde nti oli mwoyo, otandika okubeera nga okozesa etterekero ery'ekitambo kyo gwe mu lusota omuddugavu. Mukitegera? So tekitegeeza nti omusota mubi. Wofuna ekirooto eky'omusota kitegeeza nti omusota mubi. Naye omusota ye Katonda, buli omu naawe kennyini oli musota. Oba okitegera? So ekitambo ekyo kye bayita omusota oba ttimba atudde mu buli kitonde kyonna. So w'obeera nga okozesa obwongo okubeera nga bw'okozesa mu kutonda mu nsi yo, kyangu nnyo okubeera nga olinnya mu kitambo kyo n'okozesa ebyetterekero bye wakolamu emabega. Naye tekitegeeza nti omwoyo wo akuwagidde okubeera ng'okola ekyo. Mulina engereesa gye babagamba mu byawandiike, babagamba nti Katonda wa buggya. Ekyo kya bulimba. Katonda ow'obuggya y'ono ow'ekizikiza. Nziramu. Katonda ow'obuggya y'ono ow'ekitambo. Gwe mufumiitirizeemu. Kikola sense okubeera nga babagamba nti ndi Katonda w'obuggya ate ng'omanyi nti obuggya aspect y'ekizikiza. Kanno kambabuulire ekituufu. Katonda ow'ekitangaala aw'ekitiibwa. Is a respecter. Teyeekaka ku kintu. Naye kubanga abawandiika ebitabo bino baali batambulira ku Katonda, kubanga jjukira azannya firimu y'omu yaani ye Magobwe. Magobwe yatudde mu kitangaala, Magobwe yatudde mu kizikiza. Ffenna tuli baana baaki? Ba maama nattimba. Era ekitegeeza firimu ezannyisibwa musota. Mukitegera? So okubeera nga firimu ezannyibwa musota, gwe ye gwalondawo kiki ky'olina okubeera ng'okola ki? Ng'otonda. So Katonda tagenda kwekakaatikako oli omweru kubanga aw'ekitiibwa. Ky'obola nti nno etteeka lyokka lye twetaaga mu nsi kwe kubeera nga tuwa ekitiibwa buli mutonzi yenna. Yeyo karakita ya Katonda. Si wa buggya nga bwe babalimba. Nedda. Is a respecter. Aw'ekitiibwa buli kintu kyonna ky'oba osazeewo. N'akulindirira kubanga akwagala nga takuyinaako kakwakkulizo. W'omujjukira toddaawo n'olowooza nti tosaanidde mu maaso gwe. Nedda. Naye akulindirira paka w'olikola ki? Paka w'olizuukuka. Kitegera? So lwaki Katonda akuleka n'aleka ebikolwa bino okubeera nga bibeerawo mu nsi? Kubanga yatuwa eddembe. The divine free will eyatuweebwa kye kitukozesa miscreations, kye kitutondesa ebintu eby'ekizikiza mu lugendo lwaffe. Kino tekitegeeza nti nno buli kintu kyonna ekigenda mu maaso nti abeera Kama bubeera bululume. Nedda. Oyinza okubeera nga wajja kusasula bululume ate n'okomawo n'oyongerako buyongezi. Wajja kusaanyaawo kizikiza kye wali n'oprogramming era mu soolo yo nga ayina programu ejjawo obululume obwo, naye ate n'otuuka wano n'oyongerako buyongezi.
kisoboka oba mukitegera kisoboka ensonga lwaki tubagamba oba bakama baffe batugamba nti tetulamula kubanga buli woolamula kiba kitegeeza nti waliwo ekitudde mu ndaayo ekyetaagisa okubeera nga kiwonyezebwa kitegera w'olaba Katonda ng'omutemu kitegeeza mu lifetime ye ey'emabega oyina obutemu obutudde mu ndaayo obwetaagisa okubeera nga butereezebwa kitegera wokera ku makya n'osonga Katonda n'omugamba akola ekikola bw'ekiti ne bw'ekiti nti mulogo ekitegeeza nti waliwo lifetime ey'emabega naawe wali ng'oli mulogo y'ensonga lwaki babagirayo akawaayiro mu bigambo bya muganda waffe Yesu nti atakikolangako y'aba ayimusa ejjinja akikole ki alimukuba omukyalo oyo gwe baali baleese kaali kabonero nti ffenna tuyise mu bikolwa bino kituufu olaba ebikolwa ebyo tosobola kubeera ng'obiwagira era nange sibiwagira naye obikyusizza otya obikyusa nakwekyusa ggwe mujjukira mu musomo ogwa motherboard gwenva okusomesaako buli w'okyusa software wo akyusa board eya planeti buli w'okyusa obulamu bwo obw'omunda ne bufuuka ekitangaala then software wo oyo ekitangaala ekitudde ky'okyusizza mu ndaayo kye kikyusa abo abakwetoolodde ne bakyusa nabo ababeetoolodde bwe kityo we kikyusa ensi mukitegera so bangi abayina akakunizo mu nsi yaabwe nga bagamba kale waliwo kisaddaaka abaana waliwo okukwata abaana naye nkiyimiriza ntya okiyimiriza nakwekyusa kubanga wookeera ku makya n'otunuulira omukulembeze katugambe nga mutemu manya nti naawe mu bulamu obw'emabega we wali okulembera wali mutemu naye wootegeera nti nange nakikolako okitegera then kikuyamba okusobola okubeera nga omulaba ng'omwoyo ogukula kati mu kugulaba ng'omwoyo ogukula oguweereza omuliro gw'akakobo ow'amazzi gumuyambeko okubeera nga ekizikiza kiri ekyasaanikira omutima gwe kiwonyezebwe mu ndaaye mu kifo ky'okubeera nga buli kiseera mumukolomera bukolomeze oli faddi oliraba luguki tujja kuyiwako amazzi tujja kutuga tugenda kuteeka ku mmotoka simanyi tukuwalule tomulambo gwo tetukeetagana mu Uganda ebyo byonna tebitaasa era tebiyamba mukitegera naye nga muli baddembe okubeera nga mukozesa enkola ze mulowooza nti ziyisaamu ki eddembe naye eddembe tebalireeta bwe batyo y'ensonga lwaki twabagamba ddala okuviira ddala mubereberye ne tubagamba nti ekibi tekiggyibwawo na kibi Uganda tubonaabona nti twayagala tukyose ebintu ne tukozesa ate entalo olutalo luleeta kizikiza era we mugamba nti nno tukozesa enkola y'emu era omukulembeze ne waabeera Kyagulanyi muganda wange agenda kubeera nga yeeyisa mu nkola y'emu mukitegera y'ensonga lwaki twatembeeta enkyusa ey'eddembe naye ey'eddembe eno nga esinzidde ku famire ziri 12 ezibadde zifuga ensi mwe muli Balakufera Rothschild famire ze 12 nazibasomerako in fact amannya agasinga obungi ate abo bakozi na bukozi abaabali ddala bennyini abalina covenant ey'ebike 12 ebya vampire mukitegera
So twasalawo okubeera nga tutereereza okuvira ddala ani abaduumira nti famire zino 12 ne tuziseesa. Baani be ababadde babakolera nabo ne tubaseesa. Mukitegera nga tubaseesa tutya nga tubajjako mu ngeri ey'eddembe nga tetukozesa lutalo, kubanga tubakozesa lutalo ab'ekizikiza bandikubye engalo bugalo kubanga bo kye baagala. Baseetinga akatego aka Isirayiri nga lwe lutalo lwe baali bayagala okubeera nga baseetinga tulukozese okubeera nga tulwanaganya madiini. It was a setup. Omukatuliki alwane n'omusiraamu. Era bakitandise nga baali balowooza nti nno Abayisiraamu bagenda kuva bawagire Palestine ne Bakristian bakube ki nga tebamanyi ffe nga tetumanyi nti batuteeka buteesi mu katego. Akatego ak'okusaanyaawo planeti ate ffe gye tulowooza nti tutaasa. Kubanga tutonda mu ngeri embi. Yensonga lwaki television bagiyita television ekuwa ekyokutonda mu kyo ky'okubeera nga gwe weetondera ebintu. Yensonga lwaki mmaze ebbanga nga sigiraba. Okitegera? So bakutega TV ne babeera nga osinziirira ku TV n'olaba ebyo ebizannyeddwa ku TV naawe n'otandika okubeera nga obitonda nga tomanyi. Ne bakuteerawo amaka ne bagaseetinga ne bakola script ne balaba simanyi ane munu simanyi engeri omuntu wakolamu amaka simanyi engeri omusajja wayagalamu mukazi we omukazi wayagalamu bbaawe gwe n'otamanya nti yali script eyatendekebwa olunaku lumu n'ebeerawo gwe naawe n'oyagala okoppe biri. Naye in the long run babeera bakuwandiikamu naawe okitonde mu makaago kikumalako eddembe olowooze nti bwe kityo wekyawandiikibwa nedda. Yensonga lwaki tubagamba mugyeko TV. Mugyeko TV. Kubanga TV ebadde oba ekozesebwa okubeera nga omiscreatinga ensi yo. Kubanga oba okozesezza Katonda kitambo oyo w'obujja. N'otakozesa Katonda the respecter awa ekitiibwa buli kitonde kyonna ng'alindiridde okubeera ng'omujjukira kubanga tasobola kwekakaatikako ye Katonda ow'ekitangaala. Kino tekitegeeza nti oli ow'ekizikiza nti naye mubi nedda atukuzibwa era n'afuuka omusirikale. Ensonga lwaki otuuka ekika ne kibeera n'omusirikale kitambo. Ekizikiza kyo si kibi naye kiba kyetaagisa kubeera nga kitereezebwa n'okutukuzibwa then n'osobola okubeera nga kifuuka omusirikale wo. Kubanga oba ofuuse Mukama. Ekigambo Mukama Lord kitegeeza nti omuntu ayize okwefuga. Buli woofuuka mukama w'olugendo lwo then woofuuka Lord omukama. Se title eweebwa buli kinnoomu ategedde abayigirize 12 abatudde mu ndaaye n'abafuga era n'abatukuza n'asembayo ne Yuda Iskariyoti nti kati nsazeewo ndi wa kitangala sikyali wa kizikiza kubanga tosobola kulinnya migulu ebiri. Okkiriza mu kitangala ate okkiriza ne muki ne mukizikiza. Abasamize ndowooza mukiraba. Muli basamize mugamba muli ba kitangala abaana mubatuuma mannya gaba kizikiza. Kino kitegeeza nti amannya ago ga kizikiza munkwate bulungi. Naye kiba kitegeeza nti oli naaga. Kubanga waliwo ensonga lwaki watonde wawanga obulamu bwe kadde kano okubeera nga oli Muganda. Lwaki totuuma mannya ga Buganda gokka? Kitegeeza olinnye wabiri.
oli musamize ogenda n'osamira ate n'osalawo n'ogenda ne mu yeekaalu z'abali kubanga oyagala kusanyusa ki balya mmere n'otasanyusa Katonda oyo akutuddemu ng'ekigezo nti osazeewo okubeera nga olinnya ku sayidi emu kubanga oyina okutugako sayidi emu ye Yuda Isikariyoti. It was just a movie, it's just a metaphor. Nga newankubadde baakizannya mu ngeri ey'obuliwo naye yali etegeeza enneema etalabika nti tosobola kubeera nga otambulira mu bulamu bwa mirundi ebiri omulundi gumu, olina okulondako kimu. So obeera nga ograduating okudda mu kizikiza oyina okutuuka level n'ota ddala ekizikiza n'okivaamu kubanga ekizikiza ye sitaani wo, ekitangaala ye Katonda wo, ye ggwe. Era bangi beebuuza lwaki we mubeera nga mulaba emipiira, lwaki mulaba abantu naddala nga bazannya ekiro nga balina ebisiikirize bina? Wali okyebuuzizaako lwaki omuntu akola ebisiikirize bina ate nga enjuba weemuyakamu ate abeera n'ekisiikirize kimu? Kino kiva ku misoto ena egitutuddemu. Mukitegera? Ffenna tutuddemu Wasswa, tutuddemu Kato, tutuddemu Babirye, tutuddemu Nakato, tutuddemu mu Luzungu otuddemu Protoni ye Wasswa. Kati Protoni gigatteko oba ogifuula enkyala ye gwamanyi oba okyogera otya. Then otuddemu Newton. Newton eno etudde mu kisajja n'ekikazi, bye bisiikirize bina. Kitegera? So Katonda lwaki aleka ebintu ebyo bibeerewo? Kubanga yatuwa eddembe. Oli wa ddembe okujjukira script yo oba okutonda etonda ebibyo by'oyagala, no miscreating nga n'otonda amakubo go amalala. Kubanga tewaliiwo mwoyo gwonna gu programming nti ngenda nfuuke pulezidenti nsobole okubeera nga nkola omululu, nkole bino, nzite, ngenda kubeera mulogo, ngenda kubeera mwenzi. Nedda. Otuuka butuusi wano ne weerabira script yo n'otandikira wakadde kubanga wamanyiira bikadde. Kati ebikadde bino bituula mu kitambo, omulongo w'omuddugavu. Yensonga lwaki muganda waffe amugamba nti nno gamba abantu bange bazuukuke. Ye kennyini atuddemu ekizikiza kubanga ye yakwalifayinga dda. Akuza ffe. Naye eri ebeera collective energy ey'ekitambo ekimu ekikola sseŋŋendo. Yamugamba mugambe bakole ki? Bazuukuke kubanga nze ntandise n'okuzaala. Okuzaala ki? Okuzaala embeere z'akasandali ezinaagwa eri abaana b'abantu. Naye kati tukikyusa ku lw'ekitangaala ekikka. Naye nga ffenna yeffe tubitonda. So emberebezi yava mu divine free will. Tutereezezza entya ensi? Oyina kugitereeza nga weetereeza. Okutereeza amanyengo agatudde munda yo ge gatereeza ensi. That's the trick yokka. Tewaliiwo kkubo ddala. Kubanga buli w'okozesa ate ekkubo erya wabweru ogenda kubeera nga olamula. Ekitegeeza nti buli w'olamula, buli w'osongolumwe, buli w'okola ki n'otabeera observer, then kiba kitegeeza nti waliwo embeera y'emu eri mulamu bo obw'emabega emizimu gye emingi egyakola ekikola kyekimu n'oli kyakola kubanga omulamudde. Naye w'omulaba ng'akikoze nga owonyezza embeera ye ey'omunda,
then ogamba Katonda ali kukula kubanga naawe wali okikoze eki wali okikozeeko ffenna tubikoze abaagalwa ffenna abawakana musabe mukwate emmwanyi 9 4 ku 5 osabe omulongo omugambe mulongo wange nsaba ondageko ku bulamu bwange obw'emabega obunanyamba okusobola okubeera nga nfuna embavu ezisonyiwa ajja kulagako ajja kulagako nze nali mukaawu nnyo ku ebyali bigenda mu ggwanga lyange Uganda ku lw'obutemu bwali bugenda ne bandagako lifetime ey'emabega nga nali muduumizi w'amagye naye ng'abantu babasitula ne babandeetera mu maaso nga batunula ne mbateekako AK-47 si yakakati yadda bikomawo bukomi mobile phones yadda kubanga nze we nali mu Buwarabu nga AGM esaanawo nali nkute mobile phone era ni we nategeerera nti waliwo ekitandise mu nsi era nagamba bitandise si yakakati byonna byaliwo so nakubanga abantu live nga balamu nga bakubba essasi okuva olwo nga we babasuula ku jafanga mulowooza za kakati wa si za kakati nazo za dda generations myaka nga 2 n'okusoba so we nategeera ekyo ne manya era nayina obusungu eri baganda baffe ab'eyero nabuvaako nagamba nti bakatonda bakula nembasonyiwa nensigala kubeera nga mpeereza ekitangaala ekiwonya okitegera obulamu bwabwe nabo basobole okubeera nga bazuukuka eri omwoyo waabwe mukitegera so nga maliriza omusomo guno nsaba buli mupya eno practice nagibawa abakadde ne mutagikola naye abapya abali abatana kubeera nga batuuka ku misomo egyo egy'emabega nsaba okole practice eno wammanga osobola ogikola omulundi gumu oba emirundi gyonna gy'oyagala naye nga omulundi gumu guba gumala gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamisa omwoyo wange omutukuvu n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamisa omwoyo wange omutukuvu teebereza nga okutte obwongo obujje mu mutwe obukutte mu mikono gyo buteebereze zanya firimu gamba obwongo bwo nkwebaza ku lw'obulamu bwonna bwe tuyiseemu si buno bwokka naye n'obw'emabega nkwebaza ku lw'ebyo byonna by'ompisizaamu era byokyampisaamu nkwebaza mukwano naye okuva olunaku olwaleero nkulagira nga Katonda eyeetengeredde nti obuyinza bwonna bw'obadde nabwo nga ye gwalagira obulamu bwange mbukujjako nga mbukwasa omutima gwange okuva olunaku olwaleero bwongo bwange nkulagira jja ebyokuddibwamu okuva eri mutima gwange okuva olunaku olwaleero okutuuka olunaku obulamu bwange bwonna obw'omu maaso mu bulamu buno bwonna bwe ŋŋenda okubeera nga ntambula jja ebiragiro okuva eri mutima gwange kwata obwongo obwo buzzeemu mu mutwe then komawo kwata oggyeyo omutima gwo gukwate mu ngalo ogwebaze mutima gwange nkwebaza ku lw'obulamu obungi bwe tutambuddemu nali sikumanyi mbadde ndowooza nti oli just kintuntu nga simanyi nti mu mutima mwe tutudde ffe ab'eddala naye kati nkomyewo nga nkwebaza ku lw'omusaayi gw'ozza okuba si mu bulamu buno naye n'obulamu bwonna obw'emabega n'obugumiikiriza bwonna bw'ompadde bw'omanya bw'obadde nange mu byonna bye mbadde nkola ebitatuukiridde nkwebaza naye kati olunaku olwaleero nsaba okomewo eri obulamu bwange
oduumire olugendo lwange lwonna, oduumire obutafaali bwange, oduumire obwongo bwange. Mutima gwange nkusaba onyambaze ebirungo ebitudde mu mutima muffe biyambale emibiri gyaffe gyonna egitukola mu butonzi bwaffe. Nkwatiraako mutima gwange era oduumire olugendo lwange. Kwata omutima guzzeeyo. Teebereza ku mukono ogwa kkono oba ogwa ddyo gyonna gw'oyagala. Kubanga tewaliiwo mukono mubi na gundi. Ebyo byonna baba balimba nti simanyi omukono gwa sitaani, simanyi waliwo omukono ogwa Katonda. Nedda, byonna mikono gya Katonda. Kubanga era ne woogamba sitaani yeggwe kizikiza, yeggwe kitangaala, era bonna bakatonda. Okitegera? So laba akapooti oba akasuwa nga kali ku mukono ogwa kkono oba ogwa ddyo, kyonna ky'oyagala. Teebereza geni labanga ekyo kye kitambo kyo. Oba osobola okuddira omusoto omuddugavu gutuule ku sayidi yo yonna okugambe kitambo kyange nkwebaza kuri ebyo byonna byompisizaamu, amasomo gonna ge tuyiseemu, naye okuva olunaku olwaleero nkusaba obeere mulabi bulabi eri olugendo lwange. Nkuggyako obuyinza nga mbuddiza omwoyo wange oyo atudde mu ki? Mu mutima. Then mpola mpola transfer of power ejja kubeera nga taking a place eri obulamu bwo mpola mpola. Bino byonna mayengo okola practice eyo n'olowooza nga akola ekintu ekyakatemba. Naye muganda wange ffe gye tutuuse ebintu byalinga byakwemuula, biringanga byakyana kito, naye we twatandika okuwuliriza bye twawuliriza tetwadda mabega. Kubanga obulamu bulinganga bwakyana kito. Kyobola nti no bakugamba mu byawandiikibwa ne bakugamba nti mweyise ng'abaana abato. Kati gwe kyolowooza ng'ekintu ekyokuzannya munnange kirimu amaanyi mangi. So mukwano tukimnyoma kula practice eno otransferinge obuyinza obujje eri omutwe, kubanga omutwe gutuddemu akakunizo k'amaanyi. Kino kitegeeza nti omutwe gwo n'obwongo bwo bubi, naye kiba kitegeeza nti oba otransferinze obuyinza ne buva mu mutwe ne budda ku mutima, kati mutima n'abeera nga yakontrolinga omubiri gwo. Then n'ekirala lagira obutafaali bwo, kubanga olina abaana bo billions 7 ezitudde mu ndaayo, ogambe obutafaali bwange oba gye bayita DNA, obagambe okuva olunaku olwaleero mbalagira mujje ebiragiro okuva eri mutima gwange. Buli kintu kyonna ekyetaagisa okubeera nga kikolebwa mu kijje okuva eri mutima gwange. Weewaawo kale practice eno mugitekenga serious, mugikole abatagikolanga. Abakadde mwagikola naye abapya mugikole. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obwangwa mu bwangere bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.